Embeera ku nsalo ya Uganda ne Kenya Busia ekyali yakasoobo olw'ebiroola ebyetikka amafuta okubanga n'okutuusa kati bingi bikyali mu nnyiriri okuleeta kuno amafuta. Olunyiriri luno kati kumpi luweza kilomita 48 okudda munda mu Kenya, ekyongera okwoleka nti bingi ku bimotoka bino byakumala ennaku eziwerako nga bikyali wano, so nga byegattiddwako n'ebiroola ebyetisse ebyamaguzi ebirala. Abagoba ba birole bino era bemulugunyiza ku ngeri y'akasoobo abeekebejja amafuta agayingira Uganda gye bakolamu. Bano bakola okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa ku 9 ez'emisana. Gari pia unaona imeingia barabara zote, kuna jamu ya mafuta. Tumekaa kwa barabara leo siku ya 4, lakini GFI pia wanasababisha polepole pia. The money which I was given is finished because of the cost of food. You just sleep in the truck, you cook on your own. Abavunaanyizibwa ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga bagamba nti basuubira embeera okudda mu nteeko mu wiiki nga 2. As of last week, it would take us about 14 days to clear the backlog because the trucks are quite many. So we thank the government of Uganda for accepting to clear this backlog. Nga bingi ku biroola by'amafuta bikyali ku nsalo we tutuukidde ku masundiro g'amafuta agamu wano mu Kampala ng'ebimu ku bimotoka ebyasimbudde bituuse. Ku ssundiro lino ewa Bakuli aba boodabooda babadde mu nnyiriri okufuna amafuta. Ate gino kyasusse amafuta go gaabuze tegakyaliwo, waliwo wootuuka nga tegaliiwo, era woogasanga era oba olina okusimba layini n'onywa. Wano bagamba amafuta aga bulijjo ag' $50 gaweddewo. Tulina VI power wa siringi 6. E Kabale abamu beeraliikiridde eddembeera eriwo ng'era kati bakeera kusimba bidomola ku masundiro g'amafuta agamu okwefunira ku tufuta. Manage ayina okugula. Embeera y'emu ne Fort Portal ng'eno ab'ebidomola balabiddwako ku masundiro agamu okwetegekera embeera. Abagezigezi era batandise dde okugula amafuta gano okuva mu bibuga okugatwala mu byalo gye kigambibwa nti gafuna kiralu olw'okutundibwa ku bbeeyi eya waggulu ddala. Wabula RDC wa Fort Portal Rogers Mbabazi agamba kyabulabe era alabudde abatwala amatundiro g'amafuta obutatunda amafuta gano mu bidomola. Some children might take this fuel, they might be thinking it is grease. We might also register some issues related to fires caused by this fuel because not every mu kiseera kino liita ya petroli egula wakati w'$4,400 ne $5,000 ku masundiro g'amafuta agamu, ewalala yatuuse dda ne ku 600. Nga bamu bakyakaaba ebbeeyi ku masundiro agamu petroli yakyabuze ng'era ku bipande by'ebbeeyi mpaawo kugereka kwa nsimbi kuteekeddwako. Wabula abatunda amafuta gano bategeezezza nti wadde ng'ebimotoka by'amafuta byeyongedde okuyingira eggwanga, tekitegeeza nti ebbeeyi y'amafuta enaatera okukka kubanga agayingira mu kiseera kino ga bbeeyi. So I don't think in a week's time it may come down because remember somebody has been parked at the border in Malaba for over 2.5 weeks to 3 weeks. You have been incurring expenses of what they call mileage. The drivers have what they call mileage fee. So that mileage fee is paid to them. Olunaku lw'eggulo minisitule by'amasannyalaze Ruth Nankabirwa yalabudde abamasundiro g'amafuta obutageza kukozesa kakisa kano okupaaluusa ebbeeyi y'amafuta. Wabula abagatunda bamwanukudde nti nabo tebalina kyakukikolera kubanga nabo bagasuubula busanga. Nti abaalina amafuta baagatunda ne gaggwawo petrol stations, ate abalala oba oli awo baagatuulira nga baspeculatinga nga balaba nti wajja kubeerawo omukisa ogw'okuwanika nga bwe bawanise kati ebbeeyi okuva ku 1,400, 200 okutuuka ku $1,200. Nze njagala kubalabula nti ekyo kye bakola tekiriiyo. So I want to urge the local population to continue understanding that this is not a problem caused by us. Otherwise, if it was a problem caused by us, then the border would be clear and then our prices would be high. So whatever time you see the prices go up, it is not our fault. It is a chain that has come down to the retailer and has affected us. Ku ky'okukebera abagoba b'ebidduka ekirwadde kya COVID-19 nga tebannayingira ggwanga ekyavuddeko akasoobo k'okuleeta amafuta mu ggwanga, Otim
agamba gavumenti olulala esookanga kwebuuza ku bekikwatako okwewala okudda mu mbeera eno. Because no one is interested in hurting any Ugandan through the prices. But unfortunately, there are some issues that go out of hand and eventually spill over and affect our operations. So we really urge the government to see that we speed up and get this problem sorted, and we remain in constant consultation to avoid such future problems. Gavumenti ezeegumya bannayuganda ng'embeera bw'ejja okudda mu nteeka essaawa yonna. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.